Mugamba mutya mu mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nako lwaleero waliwo abatera okumbuuza nti sabbuuni ki gwe wandinaabye asobola okukuuma olususu lwo nga terufuna ndwadde ezo ez'enjawulo ezirumba olususu. Waliwo abatera okumbuuza nti tunaabe sabbuuni ki oyo anaakuuma olususu lwaffe nga terwonooneka nga terufuna ndwadde ezo zikwata ku lususu. Olunaku olwaleero njagadde mbalage sabbuuni oyo just ku sabbuuni gwe tulina mu Uganda njagadde mbalageko oyo gwe nsobodde okufuna naye nga sabbuuni mungi gyali ku butale ayamba ku nsonga eyo ey'okutereeza olususu, okukuuma olususu okukuuma omubiri gwo nga tegulumbibwa ndwadde ezo ezisinga okusumbuwa olususu. Nga bwe mukimanyi nti tulina endwadde ezisinga otusumbuwa ate naddala ennaku zino endwadde tulina ng'oluwumu. Oluwumu olwo abantu abasinga balina oluwumu kuba oluwumu teruluma, oluwumu ekyamazima teruluma okuggyako ate lusiiwa. Singa lukula ne lufuuka lungi lutandika okubeera nga lukusiiwa naddala ng'omusana mungi ng'otambula, buli lw'otuuyana oluwumu luba lulina okukusiiwa. Kati n'olwekyo wejjanjaba oluwumu ng'okozesa sabbuuni oyo gwengezaako okulaga kwegamba agenda kukuyamba okukuuma olususu lwo nga terufa nga terwonooneka terulumbibwa ndwadde ezo ez'enjawulo ezikwata ku lususu. Beera nga gw'onaba buli lunaku buli lw'oba ogenda okunaaba omubiri beera ng'onabisa sabbuuni oyo gw'olaba ayitibwa ddulu. Ddulu oyo ava bweru si waffe tetumukolera wano naye nga mulungi alimu emiti gyonna egisinga egyo egiyamba ku nsusu ku bantu, oyo ayitibwa ddulu. Waliwo sabbuuni omulala ayitibwa ntale. Sabbuuni oyo ayitibwa ntale ndowooza mumutegeera bulungi abasinga. Sabbuuni oyo mulungi nnyo, oyo akolebwa wano waffe mu Uganda naye nga mulungi nnyo, ekyo kibabuulira ajjanjaba bulungi nnyo ensusu. Sabbuuni omulala ayitibwa kyogero. N'oyo kyogero naye alimu emiti egiyamba ku ndwadde ezo ezitulumba ku nsusu. Kyogero oyo ate singa obeera omwetegereza alimu n'emiti egyo egy'emikisa, alimu emidde egy'emikisa ng'ebbombo, olweza, kayayaana. Oyo kyogero alimu ku ddagala eryo ery'emikisa. Sabbuuni oyo obeera omugula ki ky'olina okwetegereza? Tunuulira ku bugambo obutono obwo busomeko ojja kulaba emiti gye bateekamu, bajja kuba bakulambika enkozesa bulungi nnyo. Omu sabbuuni alimu n'obupapula munda bw'olina okusooka n'osomako otegeere enkozesa. Ekirala tunuulira nnyo sabbuuni olabe nti expired date ekyalinamu, ekyo kikulu nnyo. Tonaaba sabbuuni aweddeko. Sabbuuni ateekeddwa okuggwaako, alina okubaako expired date zirina okubeerako. Njagadde mbalage ku oyo gwe nsobodde okufuna mmwe abaagala okubeera nga mujjanjaba ensusu zammwe. Kati bw'obeera olina oluwumu ng'olina endwadde ezo zikusumbuwa, sooka onabe bulungi otukule ng'onaba sabbuuni oyo yennyini. Bw'omala ddamu okwate sabbuuni oyo omukole bw'otyo nga bw'olaba ndi mu kikola bw'otyo, oddemu weesiige ekyovu kya sabbuuni oyo. Weesiige omubiri gwonna ekyovu kya sabbuuni okireke kikalireko. Osobola okusiiga awo ewali obulwadde obwo oba ewali oluwumu. Siigawo ekyovu kya sabbuuni, ekyovu ekyo kireke kikalirewo nekimalako eddakiika nga 10 oba dakiika 2 oluvannyuma n'okinaabako. Kuba bano abakola sabbuuni ono bo baddira emiti egy'enjawulo ne bagigatta wamu egyo egijjanjaba endwadde ezo ez'oku lususu. Kigenda kuba kikuyamba okubeera ng'olususu lwo olutangira obutafuna ndwadde ezo ezilusumbuwa. Mukitegedde? Gw'omulwadde yeggwe alina okukola bw'otyo neweesiiga ekyovu. Ng'omaliriza okunaaba weesiiga ekyovu ekyo okisiiga omubiri gwonna, oba osiige awo ewali oluwumu oba ewali obulwadde bwonna obukutte ku lususu bw'otyo. Kati bw'obeera ogenda ku mulimo funa akazigo kuba balina n'ebizigo era ebyo byennyini ebya abo. Funa akazigo keesiige, osooka esiiga mu feesi oba okeesiiga omubiri gwonna omale ogenda okole. Togenda funa ndwadde zonna. Ekirala ogenda kuwona endwadde z'olususu tezigenda kuddamu kusumbuwa. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.